Yes, okay. Divine Screen Pictures tugenda maaso atenete. Antu kuletedde endala yino. Tulabye nnyingi nyeze dogo. Firimu nyingi ze tukutuusizaako mu system ya Lodies Corner. Akatukuletedde endala yino. Ono musezi bw'amala ebifi atasuula gumba. Bw'aba ayiga omuntu abanga alabye enjobe. Basooka kukalirira kabanyi. Obwana obute ennyama yaabwe ebeeserera. Abakulira omulabye. Tukyalengera kalango leeta enva. Oyagala okulya musezi muno obuuka n'ekikolimu. Tukyalengera kalango. Ekyatuta omugenzi aba akyakyogera. Omugenzi si mwetegefu kuziikibwa. Firimu yino batwala balamu peke yake. Abakyala no babagala nnyo. Ebbere balisiikako likola enva. Ulira firimu. Losi yennyene. Omusezi bw'abago batagala kola losi n'akamu. Nga tannawuta ku supu alimu kuwonga awulira bubi. Hapana. Sijja kulya muwogo nga muluma. Tukyalegera kalango ka firimu eno. Antu gikutuusizaako bulambalamba mu zonna z'olaba eno tonnagiraba. Nga bw'otegera ekina Uganda katukuletedde ekyenjawulo ku byasooka. Mayiti ezize entamu. Side vaayo. Wawe! Mama. Tabu yennyini. Nze nja kukulya kozitoweko wewuke. Nkusekeredde. Seba mwadda mu ddiini muli mu ddiini. Mwerabidde nti tuyina enva. Oli mu kika ky'abawuuso ogaana okuwuuta. Ojja kitegeera. Okuva ew'omuwandiisi Nakinkusawa ya Victor. Tukutuusaako firimu yino. Abasezi mu kwewerera buli mulamu aliwo aliibwa. Yangwa tugende ekyo kigwe. Tukyalengera kalango. Ku mulundi guno baagalaani. Baakumulya naye byonna bigenda kugwera mu firimu emanyikiddwa nga Mmegenya. Bannange temugira. Temupapa muzibirize tusabe. Kumbe n'omufaaza asabira omugenzi. Yali muwuusi. Tuta mayiti. Omupatiri agenze ne gaali. Omupatiri agenze ne maali. Eno bagiyita Mmegenya. The Cannibals Will. Eri katale sawa yonna mu system yaffe ya Lodies Corner Publishing. Omukazi tewaleeta mukazi. Amayembe sibakyagakubira nsaasi na ngoma. Bayingidde wano. Bano batandika enduulu. Oli mubbi wa boda. Engato z'eddogo. Ogenda okwetegereza ebiwandiiko. Gwe naawe ebiki bino. Kukuba gwe naawe olwo olubanda otereza. Twageze kudda omusajja tulabika twazze wabere ebintu bya kisirusa mpaka tempase kati obitute bibyo. Kati mungende mpo. Ebintu eri bannoonya mpa bujulizi. Najja supalada. Lwaziba. Napika. Firimu. Ulira. Paku. Oli naayuza. Ono bamulenga. Nina gwe ziguddeko. Abadde mu njawulo. Olu baba balumu. Ono zimutta. Sezimulumbye bbiri. Ulire engato. Ezimusanyalaza. Bamuwanvu y'emikono. Can I tell you a simple story? I have a sister. She escaped from home and came to Kampala. How I wish I can have you one more night. Can I take you to my home? You start up with your journey tomorrow. I don't trust men. You're such a beautiful lady that every man can desire to sleep with. How close to your place? This is my boyfriend. Just come and enjoy me.
look like a devil. Nze newunya n'okwewunya kiki yakwegombako. I'm going to make you a billionaire in just a few weeks' time. But who are you? Ekyawalumbe Tomutago tandika butandisi Barry Richard akomyewo Nankunda Sarah nga nekusukudini kwa linyo tugenda kusikana Philip omwana w'abandi Kasire John Bosco mu sinema etandika Cheyune Ismail Mubiru Akram Songa ne Mzee Katula Nalubega Fiona mu filimu etandika Walumbe Tutomukago ky'ekyokubiri Sewaya Victor ye muwandiisi w'olugero efirimu eno ekyatandika butandisi Sekatawa Siraje edita waayo so nga Philip omwana w'abandi ye producer firimu eno Sekatawa Siraje director of photography Nankunda Sarah Wena Fair so nga Salimatia nga naye makeup artist Nakato Ratifa locations manager Philip omwana w'abandi yayiye olugero lutakome tone ne busuula la file ba director baayo kakajukira tugenda okomekereza kitundu ekisooka nga waliwo yeetugidde ku muti ng'ate ebyo omutawaana ebirala waliwo akagumba gwe kaali katuze etandise ye pate eyokubiri yetandise Walumbe Tutomukago nagambye egenda mu Uganda Film Publishers Guild Project 3 beba Lodies Corner Container Village Venus Plaza filimu eno oba ogisuubula MK Video Center Majestic Plaza Level 5 eduuka liri namba 8 Perfect Videos ku Yamaha Center baba bakyakabire wakagumba eri waliwo yali yeetuze kiki ekyali kigudde mu maka gano waliwo ebintu ebibaawo nojjolajana mu butuufu ne byolajana ne bikuggwako bajja balabe oli abadde agamba ayagala muguwa kyabadde kyakwetuga bagakaaba bwe bityo ebitane ebiseera ebisinga ebintu ebigwa mu famire oli ne yeebuuza obuvo bwabyo wa wali obuviiro wawa oba osobezza kale n'ebintu by'ensi byakwegendereza nnyo sendi ezali kyolese mu makamulo ngakyamaanyi yono kiguddeko naye okujoyisani ebyerimu yokamwe abaanya ekyatandika butandisi babadde baagala muguwa oli abadde agwagala nga balowooza agenda siba mbuzi era asibye kati bagamba bagenda muwawagula emboko ku bunyuma okakasa nti era ne wano wetumuziika kye balina okukola musekula ddagala kyaleese yeetuze kiboka esooka neyokubiri ku mufungo yeetuze ziba kyokaana ekyatandika paati 2 efirimu egenda maaso kakati olwo waliwo ali enaayiiya muwogo manye ebintu by'okunoonya ensimbi olina wootuuka nga ddala olayika oli ku muwogo gw'onoonya ono ye alenga eddala muwogo gw'anoonya ekyali ntandikwa mutaka aba ali awo owaye ogenda okwetegereza mwannyina kali nga mugamba kikyate tabuki kali nga mugamba nkubuulire kali nga mugamba munayinetayo kasente k'okusoma yali alina kikoosi kyasoma asoma awo yeetaagayo akasente nejjukira omuwala ono alina ekizibu kyaliko wakati w'okuba nti alina omulenzi gwe yali ayagala ate omulenzi yafa kakati yali yatambula ku basawo bamulogera omulenzi oyo
era lyeddagala lyetwatandise nalyo mu kitundu ekyokubiri nga mu kitundu ekyasooka ng'ali mu kutega. Kati omulenzi bw'afa yalowooza baamuwa ddagala bbi n'abantu ba famire y'omulenzi oli bonna bafa baggwawo. Kati ono alaba yeetaaga akasente abeeko kyayinza okukola okulabika nti abaako engeri gy'atambula okuzzaayo eddagala lye yalowooza lyeritta. Atandise n'okulimbalimba muganda we bamufunire ku ssente z'okusoma ayagala zitwala mu basawo abeeko kyayiya kuba n'amutwala ku musawo yamugambye amufunireyo akasente. Tutandika kitundu ekyokubiri eky'abalumbe tutte omukago. Kati ogenda okudda eno waliwo emisamba gwe gyalumbye nga gimugamba yakola nsobyo suula ensawo yaabwe era ensawo gy'alina si ye yaabwe mwe bawummulira. Kumbe ensawo abaatwala ensawo engeri yonna gye baatwalamu ensawo tetumanyi naye ensawo gy'eri yafuuka kyeneena mu ffulujja olumu. Owulirayo ku mwami yenna alanga ensawo. Kati ono ajja abuuzabuuza kuba omuntu oba olina ekintu ekitali kikyo osobola okulabika ndi olanga. Bambi ajja abuuza waliwo omwami yajja alanga ensawo naye namulaba alina ababooda abo waliwo yali alanga ensawo naye oli olowooza ali alanga nange. Kakirabika eno stage muzeeyi oli kwe yajja owa booda yamutwala owa booda atuuka muwulira nga muzeeyi azitowanga kase. Tugenda waliwo ensawo yali efaananga gyakutte ono awula yagala alabika endi azaayo eyiye kubanga eno si yiye munyambe atunulanga abikiddwa ekyamazima ali ku miggo ng'amugamba agende ekalajiina ogatuuka ekalajiina bw'ova ku muwafu awo ogw'okukuba ogutakubwako nkunyugu. Efirimu egenda maaso ekyali ntandikwa ogenda okulengera akabyanzi ensawo eri wankyagi noonya munnange leeta ensawo akalajiina akalajiina ke kamubanja akalajiina ke kamubanja ndeka lwaki ozanyisa obuyinza betwako ebintu by'emisambwa bino bizibu ebintu by'emisambwa bizibu tunulira efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso akalajiina kamutabukidde kamugamba aleete ensawo. Kaakati oluvannyuma muzeeyi ebintu bimutabukidde kyakola nga ajja ne musekula ddagala mukoona ddagala ayogerera awo mutima ottabi erisooka bw'aba taliiwo manya agenze ku langi naye ng'aba awo waaba waggulu awo. Efirimu yaffe egenda maaso. Wano kakali amulengedde amasamasa nnyo akatwe abeera amasamasa akatwe eni katulabe kansooke neetegereze tulabe sooke tulabe baasi njagala olabe okulira okulira nga bamututte okulira nga yakugamba. Tugenda maaso. Ng'atandika ekireese mukoona ddagala ki ebintu bye yalina engeri gy'abikwatamu. Tukusaba munnange gy'oli eyo gy'olaalidde weewanise waggulu otyo naye tubadde tusaba obeeko engeri gy'okkakkanamu ate munnange olyoka otubulire kye tulina okukola. Navaayo wuuyo be bamuyise ekyembi tekyebeereka mumpisa ate mudduka muze munsunga sibabbangako nagandi watubba bannange nze sibabbangako nabeekangira mu nsawo yange. Ekyamazima n'ensawo teyali yiye naye oba ensawo zino baaziwanyisiganya batya okutuuka okuba ng'ono alina etali yiye okuyimiriza ekiriwo kino. Kati nga munange ebintu nga bitutabukidde embeera etutabuseeko lwaki munange totusaasira
yakola ensobi nanziika sebo yanziba n'ebigali olwenda kunose bwakola gwe mwasula mu ttooyi ogenda okwetegereza ekyaleeta obuzibu muno mwalimu enkanamu mu nsawo muzeeyi n'agiwa omwana kati enkanamu eyo ye yavaako obuzibu omwana enkanamu yagisuula emmanju kati nga n'agamba ffe tulina gye twava naye enkanamu eyo waliwo yali akoze okuba nti assa omukago ne walumbe buli watta omukago ne walumbe oba olina okulekani okola ekyo kyaba akugambye kati enkanamu gye basuula banenge gye babasuula obusungu bw'abalumbe bwonna kwe kulekani abadde atugaatuga abantu okufa kuno munnange kati tuyambe tube nga tumanya tukoze tutya ngenda kubabuulira obubaka yabasuubiza obubaka kuba naye eri alina osookazi naddayo muti laba ennyambuka simanyi olaba ebintu bino ensawo eno nyiniyo gwe bagijjako yali amaze okukola oba okutta omukago ne walumbe era ng'agenda kuba ng'akola ebyo mukama we byayagala kati ate ono n'abitwala ku nkanamu eri kubaalaamiririza ebigambo ebyo ate ono yali agisudde mu ttooyi kati kyekyaviiriddeko abantu be bonna okuba nga bakkiririzira kumwa kati omusambwa guno gwe gubabuulidde oluvannyuma lw'okuleka ne bakkakkana wansi kyekiri kye nagambye ejjembe bwe likukuba naye n'okwata emiggo omanya owedde nze nkubuulira tewaliiwo kibi kizikiza mu muliro oba teri kibi kijjawo kibi era oba ebibi ebibiri tebizaala kirungi ne woba oyagala kaakati munnange oluvannyuma ennyo ono musajja atuyuuno ali wano alina byabadde anoonya naye tabiraba akasente kange kalazeewa tuba tuliwo nga mwannyina akomawo mwannyina bwadda gyebaleko baaba baba gyebale baba eno gwagamba amunyegere ki kati asooka n'amutunula ng'amugamba waayi ngenda kukubuuza ebibuuzo wulira oziremu omanyi omuntu yakoze musanga bagulabika mu nnyumba omwo tubaamu naani tusulamu naani ani nze naawe tubaamu babiri tulina omugenyi kati waliwo yazeewo nga situliiwo nedda waliwo namwe ensomba byuma omwo mu nnyumba mulimu ensomba byuma twazitega obutwa tulinamu kati mulimu emizimu egibba sente oba omuntu bwe babaawo ekibuze munaye aba akitutte ate bannange sente entuuyanira eruma sajja atuha kuba bulooka kali nga mugaga ente sente zange nze leero ddaba kade ozeete tumbaavu ombuza gye ziri ng'ate go wazibba ekirabe manyira nga naawe todda ate bw'oziraba ng'olyoka okomawo naawe ng'olabika n'okabonabonera okuva kimumanyira nnyini efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso asebo totula situka leta edipipe niwamuka na amazi yangu waleta pipa leta yo mama yabo leta ne tudda mu maka gano sebo leta pipa yangu wasituka janga amazi woda zazeemu ddoka abakalembereza kalinga akakomyewo okuva lwe bateeseza n'omutwe omutwe gwayogedde ne gugamba gugenda bba wakalembereza abaye lwaki naye abaana obatumatumanga bw'otyo gano makasi military camp kati obadde abakimisa amazzi ku mpaka kati muze abuuza lwaki okimisa abaana amazzi bwe batyo ono mbu yafunye obubaka yaloose ate omusamba gwabagambye obbawa obubaka kati bamugambye mbu akima amazzi agagenda ozimba entaanaye n'amayinja galeetebwe omusenyu gujja kujja tunuulira ekitegeeza sokoli maama nyabo omwakazi n'atandika okuvaamu omusenyu abange asesema ebiwayi bibiri ogw'ennyanja n'ogwa pulasita
tunulira olwalero omukazi navaamu entuumo y'omusenyu omukazi omukazi n'avaamu entuumo y'omusenyu efirimu egenda maaso nagweri yafunye ekirooto bamugambye nti kima amazzi agagenda ozimba entaanayo nabulooka musembeze kumpi omusenyu gujja kujja ye yagusesema. Bannange firimu eno kitwala okuba nti kyakuyigiriza ggwe atamanyi obeeko kyotegeera kuba guno mulembe gwakubikkulirwa. Revelation is now. Omuntu yenna obanga toliimu Katonda omanya toli wa mulembe guno oba wasigalira emabega era gwe mulembe gwe tulaba ogulimu abantu okuba ne bafeera bannaabwe mu bintu ebimu nga be bafeera balowooza bituufu naye nga bo balemeddwa okubikkulirwa ate ng'okubikkulirwa kwekwa omulembe guno. Oli takulimbalimba n'agamba tugende tukole kino nga tomanyi kye kizaala. Bangi abantu bayeetikka emigugu egitali gyabwe nga n'olwaleero gitawaanya bazzukulu gyabalema okwetikkula. Efirimu bagiyita walumbe tuta omukago. Amaka gaggwaawo nazzikuno ng'abantu tebalunda. Olonda ekikwanso n'ojja ne kikulumisa amayute 88 buli mwezi okumala emyaka 10. Eryo ebbanja oliyita ttono. Just ekikwanso omuntu kyayinza okukwata n'aggula ekikwanso kya 10. Naye gwe n'okikwata kuba bayagala kyabwerere. Teri kyabwerere mu duniya. No pain no gain. Atafiirwa tafuna. Owaddeyo ofune ki? Bw'otasiga tojja kukungula. Ebyo byonna ebigambo bikola amakulu naye abantu babiyita kungulu. Owoza nnonze gwe n'ova eri n'olonda omutwalo kumbe yataddewo omutwalo yabadde ateekawo entwala emuggyako ebizibu kati gwagututte anti guba mutwalo gwoba otutte. Owoza nafunye omutwalo ogukuyisa mu lunaku kumbe ogugenda okusibya enjala mwaka. Nodda ku nsaasi bajjajja mutuyambe kiki ekyabaawo naye ng'ebizibu wabyetikka olaba. Efirimu katulabe tumanye lutajja biggwera. Kaakati nno nga tuvaako eyo ogenda okudda eno kino kiikino nakugambye ojje mumbugire nabe nga tugende mpitaako ate lwaki nakugambye ekintu ekyokugenda tugenda naye tunaba kuntemera. Yechayuna Ismail original names ayagala musasula tamaraga mutwala nga tamusasudde soko kwatezi kati atezi olese bannange zino nange kwentandikira ono yalinga jembo manye jembe sirimatira wafudde tuge apasusi wuli nga yeeyongerayo. Sandra, nsonga njagala ogamba ku brother mulese. Ataliyo. Sandra, nyamba bambi. Kiki? Tomuleseeyo. Taliyo. Nsonga njagala mugane mbadde njagala. Kati Sandra ayuza ate waliwo ayagala omuzzeeka. Genda omunawo be omulinde nze siriiwo. Bambi. Sandra nawe badde kiggwe bagamba kibaga kyotaweera gy'obeera matuma zibe. Oli ali mu kudduka brother yambanjiza akasente. Ate ono ali mukoza simanyi muganda we gyali. Kyekava kajja. Kakati nno oluvannyuma ebyembi nga binajja. Bano nga bakwata ono yafudde. Nga basimentaana ennene. Nnyabula. Fidi mbagiyita balumbo tuto omukago. Egenda mu Uganda Film Publishers Guild. Project 3 akakundi kana akokusatu. Ono yuno kati olubuto lumuluma nange sokulinde ku musajja abadde ki
naye okumanya kino ekyalo kiriko ebizibu nja kikubira baawo kibadde kyagala kusala zike sooka olindeko kati kyagamba no wetuli tatulaba oba twafudde dda naye tetubanga twafudde abantu ano balugolugu kwate omuntu ajja atyagala okusalawo ebyayi egenda maaso naye gwe kandabe owooli waddala yese gujja Roni lwaki ejju balikabira mu ddoboozi ly'embaata ate mu beesi tugende maaso bakola musamba kyegwabalaalise balina obanga bakola omusamba kyegwabalaalise oli kikeerezi nnyo kitawe ne naawe tugamba ebintu totusobedde busobezi tugamba kino oli mukiri balikigamba tereera oba otidde ng'oyogera saawa yakola mukolo bamwebasa bulungi yitawo mayiti teyogera yagala kwezizika mayiti yezizika limu yaye mayiti yezizika mayiti teyezizika guma leeta nooli genda okwetegereza leeta teeka wano teeka wano efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso laba omulogo ono mukoona ddagala ebintu ebisinga bibaako levo zaabyo buli kintu kibaako levo yaabyo oba mukoona ddagala eno byaliko bya levo ze situmanyi waliwo abantu nga levo gyaliko yakujjanjaba njoka zisalidde naye tetumanyi oba ono kyaliko ddala bwekito bwe kiri tewenyeenya omufu teyenyeenya muyiire kati mukolo kiguno ogw'okuziika omuntu entaano ejyamu ente 5 agitaddemu omusajja bamutaddemu mu kintu entaano ejyamu ente 5 firimu egenda maaso efirimu egenda maaso kidomola ogenda okwetegereza endomola endomola ebadde etambula kiki nti endomola ebadde etambula the jerrycan has moved oli musiru gwe nawe bayo naawe etambula etya twekubya bwekubya wedandikubaka eno ja kukubya gwe otyo kukuluma nkakunuma nkutya momogera nono yagamba mbukirabika momogera mumanyisa ngatwaleyo obuti otidde nga ze otiisatiisa tumafudde musawo ze tontiisatiisa ebyo bya kidongo ze tontiisa nga bafala wamakwatano tugende oba naawe weetiisatiisa ng'oyogera otidde nze banne nsiitidde batotidde kati kwata ate weefule weesirika naawe efirimu egenda maaso nga basembera kyekiri mu kidomola topasuka kidomo jakunkuba gwe omuggo neddago ngambe wekidigida olabeko nga kidigida kidomola n'asumulula akisumuludde kati kidigize kityo natukubya naye enjaga nga tekidigida kati yatugambye kidigida kati nga tekidigida tekinnadigida
Uyu si mwana oyo. Ogwo muso. Ogenda wulira waliwo akaaba. Erina awenga. Kidomola kikabiramu omwana. Omwana ayingiramu ate nejjukira luli nyaabwe. Yavaamu omusota ne gwesoga ekidomola. Okuva le baakikanyuga eno kitandise okukaaba. Okumanya abalenzi bakubwa makaayi. Otandika otya okulowooza nti omwana akaabira mu kidomola era gwe n'olowooza ojja mujjamu. Amulabye alabye ekibadde mu kidomola tunuulira. Eno waliwo abakyali ku mikolo kaakati bwe bamala okuziika omusajja efirimu egenda maaso. Ebintu bino byabadde ku level ya muko naddagala ogenda okulengera n'atandika entaana bwe baziise wennyini. Tunulira omusajja n'agugumuka baamuziika wansi. Ebintu by'amalogo bizibu baamuziika wansi. Wuno ziise wansi akomyewo. Sagala byakutulogaaluka ne bamuzza bujja kati azze bujja. Ambutuufu kulikanya. Ng'agenda maaso n'okumwebaza. Kati olwo olutalo lulwaniddwako. Genda ewo naye kanzira ewange. Kati ng'amugamba nti nze ngenze. Essaawa yonna nkusindikira abagenyi. Ebintu bimalirize. Owulidde? Bikwasa buli. Amugamba nti agenda musindikira abagenyi tageza n'akola ki? Ne yeewulutanya aliwo omukolo gumu ogusigadde kati. Mukolo gumu ogusigadde. Gwakusindika bagenyi ki bwe bagenda osindika ne bamugambye tatya efirimu egenda maaso. Kati waliwo ajja atambula ali mu bibye genda okwetegereza. Waliwo abaami bano nga baami nga balina gye boolekera. Muzayi wuno bamugaye bagenda musindikira abagenyi abagenda okulabika ni bamaliriza embeera kyonna ekireka okuba nikisigadde okulabika ni balinnya ku nfeete okufa okuli mu lujja luno. Kyokka waliwo abaasumuludde ekidomola. Ono kitaawe amutya. Kitaawe amutiira ddala kati. Efirimu egenda maaso. Taata alina olugendo lwavaako. Kumbe yakyadde wattanda. Alumwa. Ovanga ku muntu gwe baziiseeko nadda engulu. Ogenda okwetegereza. Waliwo abagenyi nga bagenyi. Baabano. Waliwo abagenyi nga bagenyi. Waliwo abagenyi. Efirimu egenda maaso. No tasobola kutta mukago na walumbe. Bano nga badduka. Ate kukinduke baakoze kyalaze ni basobola okutta omukago ne walumbe. Tuddeyo wamu tebasobola kutta. Laba beegenti bambega. Walumbe ottanayo omukago mube nga mutegeeraganya munyumye nga ab'ekinyi mutya. Ono yuno yagambye munne bagenda kujja okumaliriza. Omanyi bw'oba odduka ng'odda wali abakuba enduulu osooka n'ovaayo si kubanga kye badduka kitomera ggwe. Wayi mubadde ki? Ndabye abantu nga bajja. Oli musiru. Weerabidde emikolo gye twakoze. Ate kati bali ababadde bazzenga ennyamiiswa zaawa. Waŋŋambe ndi ngenda kufuna abagenyi babadde abo kati obagobye okufa kakuddemu neera alaba era nze ebyo mbivuddemu.
bali be bambega boli be badde basindikiddwa abatuula ku ntebe muteese laba bwatunula nga miripidi era olifa otyo kati nze toddamu kunsumbuwa ye Kasire John Bosco nga mugamba okufa kwakyala ebuwo kati tosobola kugoba kufa kuba kufa kwennyini akusinga amaanyi kati kyolina okukola kufa lugwe bwekuba kufa leka mbikoye muzeeyi n'abikoowa newuwo nemanya tonkubira enduulu nga bakuyiribya kyaki nze nkubulidde kagende eka muzeeyi asazeewo ekijja kijje kuba bwe mba nkyaza abantu batyo sijja kikkiriza takinze kasiddayo ng'akwata baana be bave wano mumanyi kye muganye okugenda ayi wakatukoyeeyo katusule ku nsiko naye tebajja tulya nga tulaba kuba bali babadde abanyamiiswa kale mwe mumanyi male n'okulaba kituzzaako efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso olinga dda manju kati ono agenda okuva emanju ava kwetaawuluza bano abaganye okudda ewaabwe abaana bafiiridde wano kaakano ebizibu by'ewamatiya bitabukidde ddala ekisobodde omwana olulimi ono kimwabizza fulayi kiki Katonda watu musajja watu yeebuuza kyagenda okukola yeebuuza kyagenda okukola yayitawo kati ebisigadde soka enve wano sijja kubisobola efirimu egenda maaso amanyi yajja misinde owange oliwa jangu amawono gazze abaana boolese ewaka bawodde bafu kali muzeeyi alandikira mugamba layika yabasse kali nga mugamba ate nze mbasse sigobaganya okukola kye bagambye ozitidde abaana nga litandika kuba enduulu ku kyalo kati ani mubbi era ani abbiddwa oli mutemu muzeeyi ku bizibu byamanyi ebiri ewuwo omuntu nambuukuuli abaana batandise omuggwako mu by'okusaaga ali mu kuyomba bwe yeebuuza Walumbe wano wange wafulawo olimba olyokotta abantu naye ng'ekyaleeta obuzibu kiki wemakula yagenda n'ensawo ate olondanga ekintu ekitali kikyo nga tolina kigendererwa kakikozesa mulimu mubi afazaali okizangayo wookijje oba noonoonye engeri gy'okizze wannyini kyo kati ye muzeeyi yasangamu ssente ng'atandika kulya kati ye ekyacwanya anye omutwe guli waggulu mbw'awulira akooye ekijja kijje yagambye tagenda kutta mukago na Walumbe kubanga kiri kyayingira mu maka ge wano tekigenda kulabika nti kikomaawo efirimu egenda maaso ng'atandika mukonjera bigambo lwaki omalako emirembe kati oli waggulu eyo weewanise oli eyo nda lwewuuba serwewuuba nja kuba amafunfu gunze ng'atandika kuyomba n'ejjiini liri lyennyini eriri waggulu ku muti atandise okuyomba nalyo kati ayagala mbu aliyite ligalamire alikuba ekibooko nga jjiini nga ligalamira ng'okuba nga jjiini You're a
atandise olirangira alivumye aliwe mudde yawemula liri nga bw'ayagala yaliwemula sagala kunsiruwalirako nze yaligamba tagala kumusiruwalirako efirimu egenda maaso kyetunoonya kwe kumanya ludda wajja biggwera twagala tumanye ludda wajja biggwera firimu yino Sirika yakaaba oluvannyuma ogenda okulira tetugenda kuddamu kubonereza kati kokaabye emisambwa gikuba nze kyengimanyiiko gikukuba mpaka wogonda toddamu kaaba tetujja kuddamu kutuga kale kutta mpozi kale okubanyonyogera ng'asituka kaliki kyazzaako okukola kubeka ekisoose bamugambye nti kale balinayo batuuse tugenda maaso ng'amulira ekyokukola ekyaleeta obuzibu nkanamo gye baasuula mu ttooyi ng'ajja kuvulwa ennyini we baayokera mutabani we wano ng'ayolako omusamba gwamulagidde ekyokukola guli oguli mu muti waggulu kuba gwabagamba gugenda kuba gubawo obubaka gwosi gwe gwenkomeredde gulina bakama baagwo era kye batalina kulabika ne bakola kwe kulabikanga bagaana okulindirira ekyo kye gubagambye naye abantu si badde bakyafa kyakola nga ajja emmanju mu kaabuyonjo ng'ayiwamu ettaka liri lyayodde wali oba evvu mu kaabuyonjo mwe baasuula enkanamo yaleeta obuzibu olwayiwa y'evvu genda okulengera mutabani we gwe baali baayo kyavaayo akukuluma muli babi nnyo mweyise bwe mutyo simuli bangu basajja mmwe Mukama Katonda abalaba kale yavaayo alinga akolima taata wuuno bantu bakoze emikolo efirimu egenda maaso ogenda okulengera yasuulayo enkanama avuddeyo nayo tuzika mwatuukya mama mwatubabula muli bababuzi mubabula teri abasinga muyina ennyota mu kubabula egenda maaso taata munnange enkanamo ngireese munnange enkanamo yino enkanamo naye taata kike wankola taata wanjokya mwakola byokunsalya butange bwajokya taata olondalonda nnyo ne sente gwe waziraalira gwe wakafudde gwe wandyokeddwa gwe wali esente wessa ku jjiini kwolabe kubonaabona kwange mbonyebonye mbona mpulira mbabuukirirwa wanjokya wootanjokya tewali wompulira kabuya atonya teekaawo omwana we ye yaleeta yamwokya he babulad his son kyeŋŋamba yababula omwana we bantu bayokya mwokye ng'avunze kwate kubatambula ave wano ebintu biri mu nsi muno ebyeneena waliwo amawano n'amawemukirano byonna byanjawulo naye nga byonna si byangu naye gano mawano kaakati emiranga gyakaabe kati alina ggonda jjukira kati oba ofuuse slave ebintu bino bina kye bikola wabaawo enkwaso waliwo emyoyo emibi oba kale malayika ennungi n'embi naye malayika embi buli kaseera ye beeyagala kucunya era tolina kyosobola gijjamu nga kirungi kati yo kyekola eteekawo enkwaso gwe nojja n'obama kati enkwaso y'ono kaali kasawo kano kasita yakafuna n'akemebwa
n'atandika okulabika ndi ayagala afune ssente ezaalimu kuba abantu bakimanyi nti obunafu bwabwe ssente desperation. Sooka oleke omwana eyali mu kidomola baamugjamu kale ogenda okudda eno kino kikino kiwala kya muzeeyi kyagala kugenda wa Paulo kyogere naye onoonsonyiwa nga munaye nze sikyasobola kubatwala okuva enatwalira ku kitaawo pikipiki n'ezitowa naawe kennyini nti okukutwala kati ate nze kitandendeka bambi naawe ababoda batya famire yaabo ne sibakyagitwalako nagambye ezo ziba nkwaso omukazi nkwaso okulonda essente ezigudde nkwaso bintu bingi nnyo emiyo y'emibi mwe giyitira okuleka ngitega enkwaso gw'omuntu n'ogigwamu ne bakusibira mu katu kati oba oberefuusa slave efirimu yino kati aba atambula nga tasanga nnyabwe yafa yazaala omusota gugwo wange mwana wange buddage tootya eno gyendiri kale watiisa naye edadaawe wakajja wabula ulina eddewa Paulo jjayo omwana we ng'amugamba genda omugjeyo. Ebintu bino mubyegendereze okwawukanako mu ngeri we mubiraba. Efirimu egenda mu maaso nga bamuwa olugoye nnyina yafa n'amugamba siina n'atema naye amugambye omwana gwe yazaala kyova olaba abantu bazaala ebiwuka ne bazaala emisota ne bagoliba yazadde alien omugezi omuyeye n'aleeta embazimbo bakiteme wuuyo abajja efirimu egenda maaso bamulaga omwana ali omwo mu kidomola nti gwazadde omusota togukubira muggo ogukube wabula Katonda yaba akireese bw'atyo naye tekitegeeza kusinza musota gwe bakulowooza nti olinamu amaanyi ag'enjawulo wabula kiba kigezo oluusi si buli kadde naye oluusi kiba kigezo musota bw'oguzaala gufunira muneewe gubeera guba gwagadde ne gugenda kuba omuntu wakula atambula n'ava ewaka ne yeeyiya naye nga tobeera nagwo nti olina Katonda lwakuba ate abasinga we bakirowooza oluusi n'abantu abakulaba nakyo omusajja alina amayembe oyo yazaala omusota ono bamusimisiza ekinnya bali mumusimisa kinnya nyongereko bewesi waye ensima eneera obuuza lwaki obuuza nakutumye ku simu oli awo mbuuza ekidomola kireeteddwa ekidomola mulimu lwaki oleeta mu kidomola ekyo twakidomola ekyo mwe muli omwana ole yamuzaala agambye tumuleete mwana baali bamugobeeka taata omwana mwali tukisanukule tumuggyemu muli nekatandika okukaaba nekatandika akaana okukaaba ambye omwana mwali gwe omwana avudde wa omwana alabiddwa wuuyo omwana kati lwaki oleeta ekidomola nga kirimu omwana mwedde nyambuka wa Paulo kati abadde agenda wa Paulo nasanga maama waabwe n'amugamba maama n'amugamba mbone omwana oyo omwana ono naye tebamuganya mwana wange mwana wange tufudde sirika kaaba ongangala ujja okungangala ki ana kebero olabe n'omwana w'omukago abuuse ogenda okwetegereza omwana oli abadde wa mukago kati obedde okusinziira ku bye bamulagirira
bamugamba kuguma waliwo ebintu ebimu ebikolwa abasajja kati omwana w'omukago mbw atemye obedde bamulagirira kyakkola ali malala omwana abadde mu kidomola taliiwo ye mwana abadde awo omukago nti ebiseera ebisinga omuntu obaako obubonero bw'olabye mu makaago ate oluusi kaba kakubonera akakulaga nti wooli toliiwo wekka gamba ng'okuzaala ttimba abantu bazaala ttimba era muwulidde ebigambo bingi ebituukawo ku bantu abazadde ttimba ne bamufunira enkumbi oba ne bamukuba ne bamutta gwe nga tebaakutta ekintu kino ebimu biri mu butonzi kati mukoona ddagala aba ali awo nga kawalake amapundize ngamba bwekiri nabudde bagambu naye ebirako abaana be ne bakazeebona okubibakwekali akawala kasamba olina obujulizi waliwo olugambo lutandise okutambula ekyaviiriddeko bali okubaani simanyi famire yaabwe efa nnyo bafa baziika nnyo buli lunaku va mu byokuziika waliwo abantu abagamba nti awo buli mwaka baziika naye ne wabaawo abantu nga buli lunaku baziika ne kabatwala gyekajja eddagala awo nebiggwawo balina okulabika nti basazaamu eddagala eryo eryaleetebwa kati mwana gwe nkulabye otandise okusikira sengaawo sisiriya mu byolugambo kubanga ekintu bwongamba ekintu obujulizi kyekintu ekirabwako oba ekikwatwako naye ekintu ekitakwatwako era ekitalabwa obusi buba bujulizi owulidde bino nobivaamu funa emirimu gyokola obeeko ekirala kyokusobola okukola nze nkubuulidde mbalemu ebbiri yamugamba agenda afuna ebyakola olugambo terulina kalungi ke luleeta okuggyako okwonoona obwonoonyi kiwala tekirina magezi nasooka dda asekula ebbuzaawe baagenda sawula baani kati muzeeyi wuuno bamugambe n'omwana w'omukago yabuusa kati ebintu byongedde kubanga ebyonooneka neera tugenda maaso n'ekifaananyi huyo ebizibu biruma abantu kati atambuza kigere muggu nkalu nagambe ye Matiya Sale olegina names sanga abantu nga beeyogeza mu kubo bankwate eno bankwate eri kwate wano bankwatewa katuba tuli awo ow'ensawo wuuno ajja anoonya bamulagiridde naye ensawo gy'alina ye yamuzeeyi entuufu naye bigali muzeeyi yabiryamu kati ng'ajja aba ali mu kuba atambula genda okulengera ensawo eno efaanana n'eri omwami ono namulaba wa balina ensawo ezifaanagana sukulindeku mutaka namusinkana obedda gwanoonya kwata ebizibu byo naawe kwata kasiyawo leeta nakyusa mwebiri oddawa yitawo tebinaggwa wangi nti yitawo bamugamba tebinaggwa ate atya okuddeeka kuba ebiseera ebisinga buli wakola empala n'emputu buli wagezaako okukola emputu ebintu tebiba birungi ogenda okwetegereza ogenda okuddako eno waliwo omukangavve waliwo omukongozi naye ono mukangavve urpa ura urwe urwe efirimu egenda maaso efirimu egenda situka beba n'abaatumwa lule bebano bebatumwa lule bagende
batwale obubaka naye oli n'abadduka eno gye basibuka. Omuntu buli olaba langi enzirugavu ebanzikiza olaba obubaka bwe basindika basibe obwo busibe bwennyini. Kati gwe ng'abo be bantu abo emisambwa ono bamutumye. Waliwo ebintu omuntu byabeeramu n'abiyita mirembe naye nga musibe. Babo nadda mu position. Kaakano omuzeeyi bamulese ku lubiri. Efirimu egenda maaso aleeteddwa ku lubiri. Muzuku abaye kinabazo batuuse wano we wava obuzibu bwonna obumazeeko emirembe. Ensawo wano we yava. Tandika kwetondatonda bintu byagenda bubi naye kati olugendo lwe nagendako olw'ensawo lumaze nengikomyawo era ono yali yeemakudde. Weweemakulira ku byabwe yazaawa mu kitaawo eyali yatadde omukago ne walonde. Ensawo eno ng'amugamba oyo newoolaba nti yagenda n'alabika kuba n'ensawo ekubulako n'agifuna. Ye kitaawe yali yayingira dda mu lubu lwa Walumbe era nga yatadde omukago ne Walumbe. Kati ate kitaawe yali yavaawo nga tatadde ewamusikidde. Kati oyo ky'obulaba ensawo yamulonda. Kati okubanga abadde nayo ebadde teyabula. Ensawo ebadde munoonya ayingire era abantu bwe ne babadde bafa abadde anoonyezebwa abenga ayingira mu lubu lwa Walumbe ayitewo tumukoleko emikolo atema adduka. Kati Walumbe bw'aba akubanja okumukolako omukwano atta bantu bo era bw'omala okutegeera nti si mubi awo n'afuuka bulamu n'obanga emirembe weegiri ng'obulamu olina. Alina amabala abiri naye bw'akulumbira mu liddugavu owulira embooko. Kati abadde adduse kufa omutya ennyo n'ogaana okukola by'ayagala era akuttira ababo. Efirimu egenda maaso akomyewo ebintu ebimu bibaawo gwe ngolowooza simanyi kirayika waliwo obuzibu kumbe wabaawo ekiba kinoonya ate ebintu bino ne babajjako omusaayi. Akkiriza kusinga okubonaabona n'emirembe okumuggwako abantu be bukufa bamuggweko suulamu emwanyi 2 mu kasaayi. Omusaayi guvudde mu bali ababiri ne bakoza kwata omusaayi guba gulimu ekirungo ky'abantu banange n'omutwe ne gudda omutwe gukomyewo bulijjo gutuulaawo bulijjo gutuula. Baale Richard firimu nyiga firimu lululira mapeera gengedde waliwo agudde eno. Genda okutuuka wagudde ku muzeeyi yagudde wano nini abaffe. Kati owaayi osula ku ttale obadde ki? Obadde ki ate? Simanyi. Tomanyi. Naye kanyiri muzeeyi kyabadde takimanyi. Base mu nnimiro yange. Tenze mmanyi.
N'okwebaka mu nnimiro. Musajja atunga asituka. Yona. Buulira. Wabadde kintu ojja bisobola mwana wange bizibu byansi. Bireetera omuntu. Efirimu egenda maaso. Se wano nga njagala onnyambe. Buyambi nabaki. Yona zze wange. Ng'ayagala musuze. Kali nga mugamba waliwo ekiriwo. Nziranga kummanyi. Yona. Alabika anoonya wa kumusuza. Kusuza Yona. Naye Yona ku bizibu by'alina sinza mwesembereza wange. Era ekituufu abantu buli omu abeera mu gyeddagala ate abeerako levo kwakoma kati levo ya Yona eri waggulu nnyo ku Yona. Mumanyi. Kali nga mugamanyi. Mujanjabeko enfundo eziwera. Watya azza kusanze. Kali nga mugamba abadde azze kwekweka. Kali nga mugamba ekyamazima Yona kyali wange. Ayinza okujja najja wano n'akusanga ate nga saagala akusange musajja atuyuno. Kuyigirira tusikule byakuda. Ennaku zino abeera ku nsiko okuva le yatta omukago taagaana kukyogerako. Nze obulamu buntamye. Awulira akooye. Bintabudde butabuzi. Buli wamu tamanyi watuufu waja. Onatta omukago ne walumbe. Nga manya bintu bigenda kunterera. Yatta omukago yakkiriza. Bwononesi. Siyaswana wange waka. Lwaki sifa nenvaawo. Awulira akooye. Nti kolaga ne walumbe. Okuta omukago ne walumbe. Ndina abasanyu. Walumbe. Naku. Yamugamba. Lekanga. Otta omukago ne walumbe oba owedde. Ekigambo walumbe kitegeeza nnaku kufa. Kwekanga, kuyiriba, butatuula, kutuula ku maggwa, kusiyibwa livansi. Kani ng'amugamba ogenda kusaddaaka abantu abalala. Abantu bange bonna bafa. Kati bantu bonna bafudde baweddewo ate ngenda kusaddaaka kyekyo. Ng'ofuna maanyi age. Kati ate ng'okimanyi nti oba ofunye maanyi. Byakutereerera. Kati ng'amugamba oli bulungi. Obirako kino. Kyokola omuntu omukwata bukwasi mu ngalo ng'ezange ezo naye nga sinze. Waya abantu okukyala. Kali ng'amugamba okimanyi nti abantu bangi bajja kufa ku lw'okubanze. Buli gw'okwata mu ngalo yafa. Mbikoyo ba. Ekyo muzeeyi yakigaana n'agamba ekijja kijje fa weka. Ava mu bintu. Gwe nkubuulidde. Kutereera tova ku bintu. Ekintu naawe guma. Gwe nga lwaki tokigenda nze nate senga kyajja wange. Faka. Ndeka abanfanfa siddamu kusaddaaka bantu. Ate olowooza onoosaddaaka omanyi. Nawe onoosaddaaka amanyi. Muzeeyi yatandika kwekyanga. Era bwe yagaano. Oli nadduka. Yona yagwa ku ttale. Yagaana okugendera ku bintu omusajja bye yali amugambye. Musajja atu yagwawo. Kaakati wuno oli alina amaanyi gonna. Obadde ondiddemu olukwe. Abadde asazeewo okubivaamu. Nasigala ku nsula. Kale ng'amugamba kankuleeteko mu nsi eno ey'abafuulire. Kati ku nsi bamanyi mufu kuba eri omulambo gumanyibwa. Naye kati takyali muntu nga bwe balowooza. Era oluvannyuma ennyo tugenda okudda mu maka ga musajja wattu ono. Annaayo taata wammwe nga talabika. Kati saa zino tuvali tumanyi waali. Komawo kumbe waali naye tebamulaba. Bamwambudde omubiri. Walumba asobola okwambula omubiri. Ye n'abanga gwe tasobola kumulaba. Amwambudde omubiri. Senga nayo tebiriiyo. Kali banoonya ebisunze batera obbireka naye nga weebiri. Bisumuzo tebiriiwo. Ekituufu kisoboka. Mpeesa. Kati ng'amugamba genda olabe atera kubeera wa munywanyi we. Mama tebakyandaba abeewange. Ono najja atuule wano olimba agenda aleeta ebisumuluzo kireka kitaawe yabirina ali wa munywanyi we. Ng'atuula bannange sibakyamulaba. Musajja amwambudde omubiri. Kale nno weegendeze ku ekyo kiweeyagaliza naki ky'oba otankuula. Eno nayo bwetyo birabisenge genze. Badula awalumbe tutte omukago. Naye buli tula firimu gene ekina Uganda obaako kyoyiga. Abadde Salimatiya Mubiru Akram n'abazannyi b'abamanya nga Ronnie Segujja abalala bangi akuume.